po jako akawuwo. Abakulembeze b'eddiini mu disitulikiti y'e Kasese basabye abantu Abasumba okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga eby'okusigala awaka olwo kikendeeze ku nsaasaanya y'akawuka akatadde ensi yonna ku bunkenke. Usipande pikipiki. Usipande pikipiki. Sababu gani? Wanakinga mwili wako. Reverend Geoffrey Simbatonda viika wa St. Paul's Cathedral akatiriza ng'ekirwadde bwe kitadde ensi yonna ku bunkenke watali kusosola w'omwavu oba omugagga wadde omuzungu ku muddugavu. Where everybody, young and old, rich and poor, educated and uneducated, black and white, employed and unemployed, are trembling with fear. We are all in total confusion. Ssentebe wa disitulikiti eno Sibendire Godfrey Bigogo ategeezezza abantu nti obulwadde buno buli sirias era nga kye balina okukola kugondera biragiro bya mukulembeze wa ggwanga. Pulezidenti yawadde ebiragiro tulina okubigoberera. Tulina okugoberera ebiragiro ebyo kubanga mazima tewali kirala, tewali mbeera ndala. Tulina okukkiriza ebiragiro tubifollowinge. Bodaboda tetika muntu, takisizi, basezi zonna tezitika muntu, abantu basigala waka. Reverend Eric Sabiti Bikanja, Dean wa St. Paul's Cathedral e Kasese mu bulabirizi bwa Rwenzori, awadde abantu amagezi okusinziira mu mayumba gaabwe okusindika essaala ewa Katonda asobole okutaasa ensi ye ku buzibu buno. Make self-reflection so that God can forgive us. And so, brothers and sisters, let us keep praying for our people. Let us keep praying for our leaders. Let us keep praying for God's people. Ono agamba nti bo nga bakulembeze b'eddiini ogwabwe gwa kusabira abantu baabwe nga kiri eryo yasiimye olw'okukkiriza kwe n'awaayo ekimu eky'ekkumi oba ekiweebwayo ekirala nga bwe yeesiimidde. Giving offertories, tithe and thanksgiving depends on the faith of the person. Our role as religious leaders is to pray for God's people so that whoever is touched by the Holy Spirit can do it at his own will to come to the church and bring his tithe. Bishop Shungu Alfonsi ow'ekkanisa ya Prayer and Deliverance ekirembe naye awabudde abantu okwekuumira awaka gavumenti bwe balagira nga bwe bagenda mu maaso n'okusabira eggwanga lyabwe. Kama mimi Wakristo wote mukae katika manyumbani, mushike sheria, mkwe wasafi, mutie maji, watoto wasende fasi, mubakie kila mtu kwa fasi yake aombe. Naitumia ujumbe kwa watoto wa Mungu wenye wanajua message, wanajua ujumbe neno la Mungu. Kila mtu akae fasi yake. Reverend Jepo Muwongo avumiridde abakulembeze b'eddiini abagenda mu bantu nga babanja ebiweebwayo nti kino nno si kirungi wadde n'akamu. Abasumba batandise okugenda mu bakristaayo okusaba sente z'ebimu ebikumi n'ebiweebwayo. Nze ekyo sikiwagira nakamu nakeddagala kubanga abasumba bano abagenda nga batambuza nga banoonya sente mu bantu abo ndowooza si babasumba abatuufu kubanga endiga zimanya abasumba baazo n'abasumba bamanye endiga zaabwe. Ono alambise enteekateeka gye basimbyeko essira okutuusa ekigambo kya Katonda mu bantu ng'ono tebavudde mu maka gaabwe. Tulina sisitimu esinga radio nesinga TV lwasonga ekkanisa yasooka yatandika mayumba, fe abantu baffe basabira mayumba era twakola ekintu kye bayita home cell. Abantu twakuŋŋanya abantu mu buli maka bantu mwenda. Robert Kule yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Hamjue mili yenu ni hekalu la Mungu. Mtu akaharibu mwili wake